Mr. Kadama TV. Nkulamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nze ndi wano mu Saudi Arabia. Najja eno omwaka oguwedde omwezi gwa kusatu. Munnaaye bwe natuuka mu kiyumba kino njagala mumpe ku magezi. Amagezi gammwe nsobola ganannyamba oba nenva mu kiyumba kino nga nkyali mulamu. Mr. Kadama TV onansonyiwa siri muganda, ndi mukyala Musoga era nakuweerezaako meseji yange. Nkwebaza nnyo nawulira amagezi ge bampa. Mr. Kadama TV, ennyumba eno bwe nali nga nzija mu nnyumba eno gye ndimu, siri mu tawuni wakati naye ndiko mu kyalo bayitayo Muhuwa. Ennyumba eno najja kulabirira omukadde alina mutabani we. Mu nnyumba muno twebaka mu babiri n'omukadde. Naye Mr. Kadama TV, ennyumba eno nziruwalidde, nsula nkaaba, nsula ntudde. Namala wano emyezi 2, omukyala yanjagala nnyo, omukadde yanjagala naye nga mutabani we tanjagala bulungi, ne muka mutabani we. Nze ne nkuma nkola mu biyumba 2, ew'omukadde n'ewa mutabani we. Munnaaye Mr. Kadama TV, amagindi ganemesezza amaka gano. Emirimu nandikoze kuba najja kukola okulya, bampa okulya bangamba nti weefumbire emmere gy'osobola okulya weeriire, era nfumba omuceere ogwo gwe bampa n'enkoko byendya, bye batakuwadde tobikwatako, ebyo nabigumira. Naye amajiini seebaka. Amajiini gano nali nakamalawo emyezi 2 nga sirina kintu kyonna. Omutwe gwatandika ne gunnuma nnyo 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 nnyo, naye ngamba ekinnumya omutwe kiki? Kukyusa nsi. Onansonyiwa nze saasoma nnyo, simanyi bulungi Luzungu, naye embeera yakweyiya ye yandeeta ku kyalo e Saudi Arabia. Kati Mr. Kadama TV, amannya gange kangasigalize. Naye nsaba ku magezi era mumpe ku magezi, munnyambe. Bwe najja natuuka ne bampa ekitanda n'omufaliso, naye nga baagwokyako ng'omuntu yateekako paasi, gwaliko ekituli kya laawundi, n'ebitanda bino abaana abasomi kwe beebaka. Naye sidda budeeka, naye ng'obwo budeeka bwe bubeera. Ne bampa ne ruumu yange. Munnaaye namalawo emyezi 2 nga terina buzibu bwonna. Omwezi ogwokusatu omutwe gwatandika okunnuma, ne gunnuma nnyo. Omutwe gwanuma nga buli lunaku mmira Panado, naye nga tewali njawulo. Nagenda okuwulira nga ntandika okulaba ebintu nga bijja bulayiti nga biteekako, nga bikonkona oluggi. Wenzigulawo nga mukama wange yampita nga teri kimpita, ng'olwo omutwe gwagala kunzita. Mba ne mutulo neebase nga mpulira omuntu ng'ali waggulu mu siringi, nga mpulira eddoboozi ng'agamba nti gwe, ng'akaabukira waggulu nnyo. Naye ngamba bannaaye oba kiki kino? Ne mpama muka mutulo, ne nfukamira ne nsaba. Munnaaye mba nkyali awo, amajiini gafusa amajiini ku kitanda kuno kwe neebaka. Ekintu kijja kiro, akaloolo kaba oti kakubbawo katono, nekijja ne kinyeenya ekitanda nga musisi ng'ayita, naye kinyeenya n'amaanyi. Ne mpita Yesu, 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 kinyeenya ekyo ne kigenda. Mba nkyali awo olulala ekintu ne kijja ne kinkwata ng'omuntu olina kamunguluze, ne kikukubirawo omulundi gumu nga tosobola kuyimuka, oba wakayimuka ne kijja ne kikukwata, naye bwe kiba kikukubiddewo totegeera, otegeera luvannyuma akayooyomesa kali ne kikukubirawo. Ekyo ne kibeeraawo. Ne bangamba abaana nti gezazaako otunga olusimu, omunyu, ekisisiriza, obiteekeyo omuntu etwe. Ne mbiteekayo. Munnaaye bwe nabiteekayo
n'okumansirako omunyu entangawuzi bwebityo n'ebituma nga mbikozesa mu nnyumba muno mu luumu yange ne mu kiyigo. Kati kitya ekitambula omubiri gwonna, ekitambula omubiri gwonna ekintu ekyo nekijja nekitambula mu mutwe ng'ebisaanyi. Ekintu ekyo nekitambula omubiri gwonna. Kati kijja ekiro nekinkwata amabeere tekiyonka nekiyomula amabeere kijira ku kitanda nekinenya ekijja nekikukwata amabeere nekigyakwata negikuna nekijja mu mudoodo nekikunya nekijja mu kugulu nekikunya ogenda okusituka nga tolina maanyi. Kati ngezaako okumansira omunyu, ngezaako tongulusimu. Siri mukyala Mubarabu nti manyi okusoma Olusiraamu, nedda. Naye amaka gano buli lunaku banyokyeza akabaani naye omwange tebanyotezaamu banyokyeza ewaabwe nze ne baleka. Omukyala omukadde omumwe ku luhaani ye tevaako, ku luhaani ebeerako okuva ku makya paka kiro, nze omwange temuli. Ennyumba eno seebaka. Olunaku leero kijja oba akatungulusimu kwe kali oba tekali oba omaasidde oba tomaasidde, buli lunaku kijja. Buli lunaku. Leero bwe kijja n'essampa eno leero kiteekawo kirala. Ennyumba ennemeredde ebadde ennungi nga bwe mala emirimu gyange ntuula tewali angamba. Omusaala bansasula bulungi wadde nfuna musaala mutono naye nga bagusasula. Naye ennyumba eno ngikole ntya? Bakama bange bwe nagambyeko ne ngamba mbuulireko bakama bange ebintu bino. Waliwo eyangambye nti tobabuulira. Bwe mbagamba okunzisaayo ku ofiisi tebagenda kukkiriza. Naye omutwe ogwokkerera ate muliro, ekifuba kyokkerera ate muliro. Omutwe gusobola okulumira mu kyenyi nga gwokkerera ne guvaawo ne gugenda mu bwongo ne guvaawo ne guddayo enkoone bwe gutyo. Ekiro kyonna ebintu bijja ne bikubya ennyumba ne bitoolako layiti ne bitambulanga mu nnyumba omuli emmese ne bijjako layiti ne bizaako ne bikonkona olugi ne bikuyita amannya ku buliri guba tekuliko emisota gyegitambula. Ebityo seebaka. Naye kino ekinyenye ekitanda kimaze ekkonya emirembe nekikonkona nekimpita amannya nekijjako layiti nekiteekako ate ekiraga nekitambulira mu durowa muno temubeera mmese ekitambulira mu durowa eyabe yenteekamu engoye kiki? Mumpe ku magezi bannaaye, amajiini gandi bubi. Buli kye bangambye mbikozesezaako naye kigaanye. Ebintu bitambula omubiri gwonna, simanyi bitambula omubiri gwonna. Era buli ku makya nsituka neenaabako yulini nenteekamu amunyu neenaaba. N'olweggulo neenaaba naye bigaanye. Simanyi nkole ntya? Kadama TV munyambe bannaaye, munyambe. Enamba yange y'essimu yiino muyingireko mu inbox yange mukwano oba mumpe ku magezi kubanga meseji zenteekayo ndw'okuziraba kubanga ku Kadama TV kuliko meseji nnyingi ndw'okugiraba. Namba yange yiino kasitaddeko koodi ya Saudi Arabia erya 5251864 n'ensembyayo 6 kanjiddemu erya 5251864 n'ensembyayo 6 nga sitaddeko koodi oteekako koodi ya Saudi Arabia. Munyambe bannaaye mumpe ku magezi nkole ntya? Okusoma kwange kutono, simanyi Luzungu nnyo naye Oluzungu luwulira era nenjogeramu olutontono. Munyambe Kadama TV naye omutwe ebintu bye babokkeera omutwe gwonna ne bitambula omubiri gwonna ne bijja ekiro ne binkozesa.